mouth political dispensation. Ebina omuli National Reverse Movement, National Unity Platform, UPC, DPC, PPPF, SUSU, byonna bizanya politics. Ompulya bulungi nnyo nti ye. PLU si kibiina kya byabufuzi. Si kibiina kya byabufuzi. Eyo kirabu y'abatamiivu abali mu NRM. It's a branch of drunkard in NRM. And when you observe it clearly, these are just drunkard fellows. Abatuloko discussing non-issues. Kubanga, already they are affiliated to NRM. You can't be affiliated to political parties at a go. Already tukubye NRM tujisula wansi. Kati ato dilo tio lete PLU. Mwate yewe. Abade mo NRM. Era bali mo PLU. So what kind of nonsense? So PLU. Terina we sola kuyimirira. Mboyogera about politics. It's not a political party. Ateba MBA edan bali mo people ejiriji. Opuya bulungi nnyo. Already na ena mutujukube tugisanyawo. Ate abaduse nga bazoku ate baddeeno. Kino kyefaananyirizaako kino kye ngenda okugamba. Wadde abantu amukiriza bawuli probi ne munansonyiwa. Nali mu ne PLU bali omuntu omu. Lwakuba nti kali kabiina kabewa k'abatamiivu. It's a group of drunkards who think they are going to take power from Museveni. Kansoke mbabuulire. Munsi yonna naddala mu madiini ag'enjawulo tulina eddiini y'Abayisiraamu. Balina ekisolo ekiri haramu nga tebakkiriza kirya ddyo kyogerako. Ompulya bulungi nnyo. Tekikkirizibwa. Kati bwe kiba tekikkirizibwa, ne bw'otandiko kitemaatema nga buli paati gy'otemyetemye ogifudde erinnya ddala nnyo, wabula esigala kisolo kyennyini. Kati NRM kiri mu kukola. NRM eringa munaabagookya. Naye munaabagookya bagezaako gitemaatema ogiri n'eminga. Okitegeera, bagezaako temaatema munaabagookya oyo muli n'eminga omuntu amanya ag'enjawulo naye nga the same esigala ye munaabagookya kati kibagezaako kukola. Gwe bw'okwata munaabagookya n'omuggyako olususu lwa waggulu olusooka. N'obaako endala gy'osala. N'ozzaako n'eri ku nnyama enjere n'amagumba. Buli kintu n'okituuma erinnya lyakyo era asigala munaabagookya kati NRM kye kibayina mu kukola. Already NRM munaabagookya. PLU akabinja k'abatamiivu munaabagookya just gye baatumya erinnya nga baloza nti ensi teraba. Ensi eraba bulungi nnyo. So PLU is a group of drunkards. Abadde mu NRM envundu. So they are trying to rebrand or to rename their activities, but the same fellows, same drunkards, same thieves, same murderers, same kidnappers, same rapists, corruption, bebamu. So twali difference. Katusobola kungamba nti ekibiina ekitali mu buyinza oli avudde n'agamba tugenda twala petitioni ate ffe mu parliamenti tulonde leader of opposition nga ffe tumulonde aba PLU. Gwe mu bwongo tonoba tewasoma nnyo olaba kisobola okwapplyinga kubadde mupanikinze nnyo bagenda no njera kubuuza gwe olaba kisobola okwapplyinga. Omuntu asobola okujja gy'olo Ssenyonyi mu ofiisi ky'ekibiina kya National Platform kyokka nga kiwandiise ebbalo kiga nti omukulembeze waffe oyo okusinziira ku byako tekyagenda ku mateeka gaffe ga kibiina tumusaba tukoze ekitumugjeyo oba abalonzi be mu constituency abamulonda eyo procedure bo bavudde buvi eringa oli head of the drunkard group eya PLU DDG Botwadeni Jeno abalagidde nti tugenda mujja muno just bwongo munafu na butategera mateeka
nze kyensinza okwagala mu nsi muno kiri ekintu kimu mwanditegedde ddi nti abantu bano tebategererako ddala nkubuuza wanditegedde ddi nti bano abantu bano bagamba noogo basera counted mwanditegedde nti tebategererako ddala from nowhere someone n'agenda mbwayise parliament ataddeyo proposal eya bill nti bagenda kulonda mu leave opposition oli wa PLU related to NRM mwe speaker mwe deputy speaker mwe ba chief whip ate ensonga za opposition za nopo zikwatirako wa. Ladies and gentlemen, wachi baba diverting obajja ku nsonga enkulu kubuuza kino kyetu tanti amazzi gatambule ekitambuza amazzi gatambule sorry obutebuza butambuza amazzi ekiro ngira soka kubuza mga gwe kiki kupapisa ekyo kuteka mu paniki ng'agambye nti agenda kuleta bill eyo wa NRM gwolaba kikola amakulu. What these people are keeping on exposing themselves that they are blank in their heads. They have brains. They don't have brains. Obongo tebalina. Goa NRM lusobola ngamba pimbo tugenda kuteekawo bill tulondere kanka kuletere wano kamala kubasomera article esomebwa eti Buyaga West MP Dennis Namara, a leading group of MPs affiliated to Patriotic Ridge of Uganda PLU, has formally notified the clerk of the parliament of their intention to seek a leave to introduce a private member's bill to amend Section 8 of Administration of the Parliament Act. The proposal regulation seeks to change the current process of electing the leader of opposition. So, katika nsoka kubuza mbu ono Dennis Namara akiikirira Buyaga ne grupu ye ey'abatamivu abapolegiriji bagenze ne batuukirira omuwandiisi w'enkalakkalira owa parliament wa setteeserezo nga baagala babawo olukusa bagende bawummulemu baleete etteeka bakyuse mu kawaayiro 8 akafuga parliament balete kiteeso ekikyusa ennonda gye balondamu oludda oluvuganya kati an NRM idiot affiliated to the drunkard group of PLU is the one seeking a leave to go and introduce a private member bill owa NRM ali affiliated kabinja kabatamivu mwate ya seeking a leave mukuze mutyo okutuuka abasajja ba NRM mukuze mutyo okutuuka recklessly without a brain you move with your big head without even knowing you are right that you are in NRM you are in PLU but you are seeking to table or you are seeking a leave to bring a bill challenging at the opposition. So what is the work of opposition? Kankamale bulungi nnyo bannanga abaana muwerera abazadde ono Dennis Namara boyina mukazi wa Dennis Namara whenever either you are side chick or you are the official wife, please help us and put your husband in order. If you don't do so, this is a total loss. And it's not yet too late to leave this gentleman because he is hopeless. He doesn't think. Because if you come out with such nonsense, that means even the kids of that gentleman, they don't think. Tosobola kujja n'okwo ebintu bino ekisiru. Oli wa NRM, oli mu kabinja k'abatamiivu. Mbw ate ogenda kuteeseza opposition mu kicu. Mwagala kwetondera opposition. Munaatera oppositioninga Katonda agabye bw'ati. Buyaga West MP Dennis Namara, a leading group of MP affiliated with the National Poligiriji, has informed and notified the clerk of the parliament of the intention of seeking leave to introduce the private member bill to amend the Section 8 of the Administration of the Parliament Act.
The proposal legislation seek to change the current process of the electing the leader of opposition. Loop. Under the proposed amendment, the leader of opposition will be chosen through an election involving all opposition members of the parliament from the different political parties as well as independent MP. So, Mukulu Dennis Namara, the stakeholders, as you mentioned here in your statement, the opposition members and different political parties, as well independent MPs. If someone comes as an independent, that means someone doesn't belong to any political party, for your information. Someone who's an independent doesn't belong to any political party. So issues of multi-political parties are managed by political parties. So the independent MPs, they don't belong to any political parties. For your information, if you talk about the political parties, either you're going to go into a referendum to change this section. You need to go to a referendum because you can't change the constitution of Uganda due to your will as a group of dragons of PLU to change that article in the constitution, because the article states that the opposition side with the member of parliament automatically it becomes the opposition leading party. So it's SNUP, not all other political parties. You understand? Either you inform a little commission of the parliament, either to organize a referendum to change this. If not so, then it's Namara. Mulya nyembizi. Nemunyo omwenge. Nemugano musajja omukulu otambula n'omuntu omukalu. Neze sewonya kubanga mwena abanyala mutu province tebongo tumulina kati kansoke mbazanyira yawo omulaba ulira consulting other opposition members of parliament. Now for me and my colleagues who are attending the motion, we feel this is not enough for purposes of ensuring accountability, value for money, and deepening democracy and multi-party political dispensation. That's why we are coming up with a motion to amend that particular provision, Section 8 of the Administration of Parliament Act, to provide how elaborately the leader of opposition has to be chosen. And that has to be an election where the opposition members of Parliament, all of them participate, including the independent members of Parliament. Because practically, independent members of Parliament belong to the opposition. Are you stupid? But they never consulted. Are you stupid? That is one. Secondly, the opposition members of Parliament, the same law, did not provide how all political parties are consulted when constituting the membership of the committees of Parliament. What is happening now? Still people go to Kabule and elect and decide who goes on which committee of Parliament. Therefore, Parliament has been left outside. The leadership of Parliament and members of Parliament have been left outside, and Parliament has been shifted to Kabule for no in selecting how you deploy members of Parliament or the opposition to different committees. The same with the Commission. The Commissioner of Parliament, there's no consultation from the opposition political parties when coming up with the name of the Honorable Nambeshe, who is now the commissioner who was selected. He was selected from Kabule, not from the members of Parliament. So, Dennis Namanya, let me ask you one simple question. It's good that you are called it Dennis. Have you ever witnessed anywhere in the history of this planet Earth, or have you ever heard anything like Satan can decide on God's plan? Have you ever heard that Satan interfere with God's plan? So you were Satan, you can't interfere in opposition's programs. So
Please concentrate on your drunkard group of PLU. Concentrate with your program of NRM. Unless you say that you are not informed on the procedures and the laws of the Constitutional Republic of Uganda. In fact, katinze ngenda nchijja bulungi nnyo. Abantu basinga obulungi tabati bakitegeka n'abantu. Simene batufuze myaka ginaana wallahi. Waliwo entula n'empulanga nenyikidde mu mutima n'engamba n'abasajja bafuze bate eggwanga emyaka ana kwena endowooza. Endowooza mpewufu, obwongo tebalina, tebaagala bagambako, bali antilo, tebaagala mateeka, ate bw'oba expose nga banyiga nnyo okusinga ebikolobere bakoze, buli abanyiiza balina mutawusi, baagala byampuna, baagala byakubba tebabeerako ku mateeka. Kyovula nti batambula n'emiggo mu motoka, bakola ensasa gye babagisangidde, ye bw'ayagala akola bukoze fujjo. So such people ali mu parliament ateeseza opposition kyakawa PLU kali akabinja k'abatamiivu ate nga wa NRM. Kati banenjala bagamba oyo temumalirako budde. One, ono amuzeemu. Kino kye mbadde njagala, ono amuzeemu bulungi nnyo. Kino kye mbadde mbagamba, kye mbadde ngezaako banyonyola. Ono amuzeemu bulungi nnyo. Ababaka bannanga aba PLU babuliddwa byakola. Kubanga etteeka lye bagamba okuleeta tewanalabikawo kituli kyonna mu tteeka liriwo. Ennongosereza mu mateeka yonna ejja nga wabaddewo ekituli mu tteeka eririwo n'obwetaavu okutuukiriza ebiruubirirwa bannayuganda bye beetaaga. Naye ne bw'obanga watunuulidde Administration of Parliament Act eriwo, era etteeka liraga engeri leader of opposition gy'asobola okuva mu office. Nga pate yamulonda emuggyemu obwesige, obanga ekisanja kye kiweddeko pate yamulonda n'etamussa, obanga avudde mu parliament, obanga pate yamulonda erekedde awo okuba n'ennamba esinga ku ludda oluwabula gavumenti. Bw'otunuulira ebyo byonna waliyo ne provision kubanga leader of opposition era yenkanankana ali ku mutendera gwe gumu ne cabinet minister. Kakati ssemateeka alambika bulungi n'amateeka ag'ensi eno di minister lwagibwamu obwesige. Bwekyo bwe babanga kye baagala nsubira era kye bandizimbiddeko ne balabanga bwe baba baagadde bo okumugyamu obwesige nga lineteeka eririwo teribayambye baddukira mu ssemateeka. Naye kino kye bali okuleeta nze ndowooza baagala kuleeta mutima gwa PLU okubeera nga gulabikirako mu mateeka agafuga paalamenti. Era ogwo omutima bannayuganda bajja gulaba. Gwe mutima oba oli awo ogw'okunafuya opposition, omutima ogw'okubeera abakodo nga ne mu mateeka be bagafuga gonna nga gabali ku migongo gyabwe, era nga teri muntu yenna asobola kuvaayo n'abagambako. Oba kubanga omulimu omukulu ogwa leader of opposition kukulembera shadow cabinet. Era shadow cabinet ne leader of opposition aba omulimu gwe omukulu gwa kucheckinga government, kugiteeka ku bunkenke, kugiwabula, okulondoola ebyo bye bakola, okulivisinga mu policies ze baleese n'amateeka ge baagala okuyisa. Kakati bw'otunulira ebyo byonna nti bo bibayisa bubi, then babanga abakooye multipartism, era asuubira eggwanga nga Uganda bandibadde balangirira mu lwatu nti live mu bukulembeze obw'ebibiina ebingi lidde mu bukulembeze obw'ekibiina ekimu, ng'olwo byobufuzi byonna birwanaganira eyo ne bibeera ku individual merit. Nsuubira ekyo kye kyandiyambye eggwanga. Kati mama ali eyo, tata ali eyo, comrade ali eyo, na buli omu ali eyo, doza information egifunye bulungi, saagala opanikinge tewali kigenda kubeerawo. Okunyonnyoka okufune bulungi nnyo, ndowooza onnyonnyose ensonga eyo. Kyekikuzaayo kiri nti abantu bano bali mu kutya n'ekibagoba tebakimanyi. Twakava mu kutya tunawuza myezi 6, sipiidi y'amaanyi nnyo. Kiki ekibagoba? Gwe munnanga ali eyo ng'oligweddemu essuubi, njera ekigoba Museveni ne banne kinene nnyo. Kankusomyeyo katono. Olwaleero omanyi mutera okunkwira amasomero muza ki ekigenda mu maaso kati kambagambe. Gwe kyotalaba waliwo ffe engeri gye tukiramu n'ensi ekiraba. Janet yabadde ejjo mu Uganda.
Janet yabadde jjo mu Uganda. Lwaki Janet bamutereddeko birthday ku social media handles ze mainstream media mu Uganda ne mupraising nnyo lwaki? Ekibagoba kinene nnyo. Ekibagoba kine bali ku panic. Kati bali ku panic, gwe saagala ojjeko kigere. Ekinoonyesa butajjaako kigere. Ne buli lwolemezaako nga n'abakola ebikola bagenda bikola. Muganda wange toggwamu maanyi. Ngenda kusaba obeere mugumu. Saagala owebakenga otuusizza okugusa olutalo luno. Oli mu kwebaka bali mu kunyaga. Ovuze emmotoka kilometers 9 esigaddeyo kilomita 1 ate weebakira mu kkubo zuukuka lwaki litambuza ebigere. Olutalo tunaatera oddugusa lwaki oluddukamu. Bano bayidde. Olunaku lugenda kukyuka enkya bagambe nti okulonda bakugjeewo kubanga very soon kyekijja. Olunaku lugenda tuka bagge nti political parties bazijjeewo kyekijja enkya. Olunaku bagenda tuka ti we are under full military control. Omanye kyekiddako. Bino byonna babikolwa kuba nti pressure gye mutaddeko. Tebasobola mateeka. Kati ate banadda waliwo tubaagala nga tewali mateeka. Nze bulijjo we mbaagala obbatuusa. Bulijjo mbaagala nnyo batuuke mu mbeera nga Uganda temukyali mateeka nti we are under full military rule. We mbaagala ng'okulonda bakugjeewo bajjo political parties nga amagye gateekinze over tuli under full military. Wenjagala awo. Wane kitu tawanya twogera ku mateeka ye nani violence twetaaga wali nga tekiwakyali nti wacha uluvu nga luluvu loteriyewo wemba kubanga webalaga very soon. Kati bano bennyini bebadde mu logi ya NRM kati ate bafunyeyo kalooja akala mubazze mubakyuke kyenkunyonyodde wali nti gwe ne bona otematema munabagocha buli kintu kitumba erinnya esigala munabagocha kati kibalimu so toggwamu maanyi. Lemerako muganda wange teba kikutiisa. Bwoba twakava mu kulonda lwe batubbaaka olwo otemulanyisa demezi mukaga bali mu kutya. Buli muntu buli abadde n'abasirikale babiri bamwongeddeko abasirikale 5. Buli muntu ali mu gavumenti agula kati amadi vehicle. Buli adde n'abasirikale babiri ayongeddeko amwongeddeko 3. Buli muntu ayagala gula amadi vehicle. Bazimbye ebisaakaate kuliko sekanolya kuliko kamera kuliko basikali nga 5 kuliko ne kiki kimwekwesa ekibagoba tebakimanyi kirina mu slow motion kijja kiti. Ekigoba gavumenti ya Museveni kiri mu slow motion ate nga kibalaba. Lwaki atojjako ekigere? Tojjaako kigere. Bino byonna bali mu kkola okwata balukwago kwata baani kikulaga paniki. Ebikolwa byonna byonna okuwamba kikulaga paniki. Okubba obulu kikulaga paniki. Goza lwaki boogera ku national platform yokka kikulaga nti waliwo paniki. Si kibiina kya bulijjo. Era n'osanga yomubuuzaabuuza n'akyusa obunomuga gw'otegera lunaku ki. Ne NRM bwennyini efugidde emyaka tena kitebe kyayo. Nuko ine bitebe 3 n'ekyokulaba bali mu kizimba. Esobola okulabira abasibe bano abali mu makomera. Buli muntu yenna ayagala nkyuka kwatate gwe ng'okyusa omutwe gwo. Muganda wange buli kimu kitegeere kiri ku sayidi yo. Gwe singa obadde oli ku ground banga oli ku ground n'abantu bakubuulira abantu bakambwe ne waliwo ekintu ekibakutte bwe kinaabasumula mujja kitegeera. Bana basa kati Muhoozi ali ku laptop anyiganyiga amapeesa. Anyiganyiga amapeesa. Aine peesa lyagala okunyiga naye ajja ddikwatako very soon. Ne mujja kuwulira. So saagala ogwemu maanyi. Amaaso ku lutimbe. Ekinakyusa Uganda kigenda kubeera kitono nnyo si kinene nnyo. Bw'oba ozzeeno weetegereza bulungi nnyo. Video zitambula ku mutimbagano.
zikulaga nti bana basajja ekibagoba kinene nnyo era kyobula nti bakyusa ebintu byabwe. Waliwo ekifaananyi kino nja kumala kikolako lisaakyo kita. Kansoke nkikwate. Nja kumala kikolako lisaakyo kita kansoke nkikwate sigenda kita kati. Okitegedde bulungi nnyo. So buli omubeera w'oli ng'okimanyi kyozzaako era nekyogenda okukola. Mukitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Kati waliwo ebintu ebitandise okubateekamu panic byesandiyagadde mubeere mu panic byebiriwa. Ebintu omuli okuwamba byaliwo okuva dda tebitandise leero. Bikyuka mu kuwamba naani abadde abikola. Okutta kubaddewo kukyuse gavumenti kyezitta nanzita ki. Okubba obululu kubaddewo regimu kyebadde ebubba nanziba ki. Buli kimu kibaddewo. Abali mu gavumenti okubba ebintu by'abantu abanafu kubaddewo. Naye okuyigiddemu ki. Ompulya bulungi nnyo. Kati abamanyi ebyafaayo n'ababaddewo mwenna tugenda sigala mu mbeera y'emu. Nze nkugamba politics gwe nsomedde ebbanga ne gwe nzannye nina kyenjagala okulaba kikyukeko mu Uganda kitya. Njagala okulabako omuntu anyigirizibwa ng'ekkooti emuwa obuwanguzi. Njagala okulaba omuntu anyigirizibwa ng'eggwanga likyuse ng'omuntu oyo afuuse w'amaanyi okusinga bali mu gavumenti. Gwe tewandiyagaddeko mukulembezeewo naye bakoze public statement against the will of the public resigning. Mubadde wano ba Prime Minister Bungereza ensobi just embweti na resigning. Ekyo kyenandiyagadde nti ne kati ebintu bye twagala bibeere mu nsi eriyo abali against those things to happen in Uganda. Nenga abantu abo akwata passport nasaba visa afuluma agende e Bulaaya. Nenga gyagenza okusaba obuddamu bw'okubeera amateeka gaayo gakola. Gwe muganda wange toyagala ebiri ebikole. Toyagala education system ekole. By the way kankujjukize ebintu nga biri mu Bulaaya bwe byali mu gavumenti ziri ezaaliko wadde nga Uganda ali njavu. Bwe byali bagenze babikyusa bukyusa. Nyongera okujjukiza ensi ezisinga obungi abantu tebalina bwannannyini ku mataka. Museveni kyagala okujjako ayagala kujjako right. Ensi ezisinga obungi ne mu Africa abantu tebalina buyinza ku mataka. Okyalina obuyinza obugula fuuti 15 n'ebeerayo. Ekyani yakikulwani jjajja na wajjajja bakirwani nakibeere. Museveni kyagala okujjako lwaki lwakubanga obuyinza awulira bukutta bumazeeyo. Nazzikuno ng'emisango gy'amataka gigirwa ku LC1 kane yabbye fuuti 10 maliza mu kooti tekikyagasa. Twetaaga ensi ng'erimu amateeka. Twetaaga omuntu ng'akuttidde omuntu avunaanibwe naye asingizibwa omusango. Twetaaga omuntu mu byobufuzi ng'ayogera kyayagala n'agenda. Omuntu tasibwa, tattibwa, tawambibwa. Twetaaga okuzza ekonomi yaffe mu mikono gy'Abannayuganda. Lwaki? Kankunyonyola ekintu kino osanga n'okitegeera. Bamagulu meeru baatulimba nnyo. Nange bannimba saagala kwejjamu. Bamagulu meeru baatulimba nange saagala kwejjamu. Baatulimba batya? Batugamba nnyo nti education is the key to success.
nti okusoma kyekisumuluzo ky'enkulaakulana mu bulamu bw'omuntu. Education is the key to success. Okusoma kyekisumuluzo ky'enkulaakulana y'omuntu mu bulamu bwa bulijjo. Ffenna bwe tukimanyi. Naye wali otuddekawo ng'okutta omutwe gwo n'otulako mu ddiiro lyo n'okubaganya ebintu bino bibiri wakati ofunewo enjawulo. Wali otuddeko n'okwata omutwe gwo n'okubaganyako ebintu bino biri wansi ofunewo enjawulo by'ebiriwa. Okusoma kukuyamba okuwandiika n'okusoma. Okuwandiika n'okusoma n'okubala bintu bisatu. Naye bisigadde byonna ozaalibwa nabyo ng'omuntu. Okusoma kukuyamba kuwandiika, okusoma n'okubala. Okuwandiika osobola okuwandiika. N'okusoma osobola okusoma biwandiiko n'okubala kikuyamba. Naye ate remember nti ekintu mmwe kye mwerabira omuzungu kye yabajjako common sense. Era kyova ne common sense is common but not all. Amagezi amazaale kisumuluzo kisinga n'okusoma. Lwaki amagezi amazaale kisumuluzo kisinga okusoma? Wulira wano nno. Buli asoma yenna asoma kumukozesa. Tasoma kwetonderawo mulimu. Era eba mugoba ku mulimu ogwo asanga obuzibu bw'amaanyi nnyo. Ompulya bulungi nnyo. Naye ono atasomye ng'akozesa common sense ekisumuluzo ky'amagezi Katonda ge yamuwa. Gobadde okimanyi nti abantu bano babeeza obulamu bwabwe ne bagaggawala okusinga bano ba education is the key to success batya. Economy ya Uganda ebitundu 8 ku buli 100 ekontrolingibwa abakozesa common sense. 1. Omuntu atasoma abeera self-employed. Eyasoma alina okukola application anoonya omulimu. Do you copy that? Omuntu atasoma abeera self-employed. Wabula eyasoma abeera employed by someone. Kati common sense akolera wa nti omuntu ono atasoma akozesa nnyo common sense okwetandikirawo ekintu ye nga ye ekimubeezaawo. Naye ono asomye buli kaseera obanga omugamba nti alina bunoonya mulimu gwe batandisewo ye akole omulimu ogwo. Kyova nti bw'otakola mulimu mulungi ogwo nannyini kampuni oba nannyini mulimu ogwo alina okugoba. Naye ng'ono wa common sense teri agenda mugoba. Kubanga yeyetandikira omulimu guno. Ate bana ba common sense babeera nnyo mu informal sector. Ate nga informal sector eno yeyimirizaawo ekonome y'eggwanga. Kati wano wenjagala osooka okubaganyimu birowoozo. Education is the key to success. N'abakozesa nakyo common sense. Ani addukanya ekonome y'eggwanga era ani asinga munne. Nkubuuza ani asinga munne? Kati kankugira ekifaananyi bulungi. Ekikulanya gwe omusoga, ekikulanya gwe omunyoro, ekikulanya gwe omutoolo, ekikulanya omunyankolo oligino, ekikulanya gwe omuganda, nakyo common sense. Ani akuwalana? Akuwalana ye mutuusi atalina nakyo common sense. Nga ne bwafunyewo chance okugenda okubeera informed mu university. Botandika omuteeka ku platform okulizoninga nga okosa nakyo
sensizo atandika okuyomba wava gambe nti mumukwate muteke mu basement mumutte kubanga takozesa common sense. Eyo yenjawulo njikulaze mu bantu abo. Bw'omala okutegeera ekintu ekyo n'okirambula n'okissa wali, njagala tugende ku sseeriddako. Esseeriddako lyeriwa omuntu alina common sense alowooza nnyo okusinga omuntu akozesa logiki ya education. Kubanga omuntu akozesa common sense alowooza emirundi esatu gitya ngenda kukola ekintu kino, kiki ekikivaamu abantu bagenda kiraba batya. Era kiggwa kitya, bye bintu bisatu. Wabula oli akozesa logiki ya education tasobola kutuula wansi ku analyze nga kigenda kuvaamu. Yakola fwa. Kati mukola fwa mubakolere ensolo basinga obungi. Bebaani Sarah Cowan educate kawo. Yenjawulo eri wakati w'abannansi bannayuganda n'abanyarwanda batuusa bagwira. They don't think before they act. Yensonga lwaki ajja naga nti yenna nnyini ttaka eryo naye ng'ekyapa takyakirina. Najja n'asendawo ennyumba yo n'amala ogisendawo ne mugenda mu kooti. Ye okusoma kumugamba nti ogenda kwoza n'omuntu atakyalina property kwatudde kuli. Naye nga natamete bwemba ogenze mu mateeka matuufu ate alina kumala compensatinga property gye yayonoonye. Ekyo takitunda, atunda ku kiki kimugasa ssaawa eyo, tatunda mu repercussions. 1. Mateeka matuufu. Etteeka lisoma nti okukwata omuntu alina okubeera mu custody ya police essaawa 48 on producing mu kooti ng'olina obujulizi obulaga nti yazza omusango. Si bwe kiri. Nojja n'owamba omuntu already ocommitting a crime eya kidnap. Omuntu nombeezaayo weeks, months non-producing mu kooti. N'atudde mu kooti naye najja n'agamba nti omusibe ne bakusiba omusango bwe guti. Already omuntu awambiddwa. Mateeka tekikkirizibwa non-producing. N'omusindika ku alimanda. N'obuuza omwabi wa gavumenti mulina obujulizi obulaga nti ono yazza omusango nga tebalina bujulizi. Then you postponed the court. Era ne wayitawo ennaku ne bajja mu kooti ng'omwabi wa gavumenti alina musanyi talina bujulizi. Then you postponed. Totunulidde muntu oli ali gw'osindika mu kkomera omusango yaguzza. Kubanga when you go to arrest someone, make sure you have all the evidence which is going to pin him or her to stay in that in prison. But unfortunately, tekuli mwana national platform ali mu kkomera go bateeka ku bujulizi emyaka gyonna. Ompulira. Niyo omulamuzi n'otula mu chambers mu kooti. Muwabi wa gavumenti ajja lefeera n'asoma bwa ninga kyasoma talina dde obujulizi. Nindaawo omulamuzi n'otula bw'oti. Kati omusango gwavunaanyizibwako gubayita misimprisonment to treason. Ekivunwa yamanya ku lukulu abayisije n'atalubulira abantu. Guy, bw'oba olina obujulizi obulaga nti Lukwago yamanyaako, produce the evidence. Lukwago yamanyaako nti Besigye apulaninga ebi ne tolina. Just because mwagala kukwata abantu mwe mulowooza nti when you arrest someone and you put him in communicado, it's going to solve your problems. It creates more problems and hates in the public. Because the public from there start to doubt your thinking capacity and your eligibility in the ruling that country. In fact, the whole entire cabinet, Museveni's cabinet and Museveni's family, they are the ones supposed to be in jail. Not those people who are in jail right now to be there.
Museveni family ye ne bonna bali mu balina kubeera mu kkomera so si bali abali komenti balina okubeera no teri mu gavumenti ya Museveni atalinawo musango bw'aba teyatta muntu yabba ettaka yabba ssente bakwata abakazi bakola buli kikomero teri yatakirina batayaaya kyokka abantu abagamba ebituufu be bali mu kkomera tugenda kutambula tutya mpaka ddi bwe tutyo okutta ninye tabs omutadde mu kkomera omuggyemu engoye zonna omulikodinze on terms of the control mugambye tugenda kuta but when you come out public to pass more confidential information we are going to release your photos and videos muganda wange amateeka getulwanirira gabeerewo gomanyi nti gavumenti ng'ekyuse buli mwana yenna eyasibwa ebyobufuzi mu regimu ya Museveni gavumenti erina omusasula gwokimanyi nti gavumenti bwekugulako omusango ne mugenda mu kkooti n'owooza n'ogisinga ebeera blank check obadde okimanyi nti gavumenti bwekugulako omusango nebula obujulizi omusango n'oguwangula osobola okugula gavumenti omusango n'ogijjamu ensimbi empya n'enkadde kati Museveni kyatya bakomredi bonna yabasiba ng'akimanyi nti basobola okubona bamugulako emisango ng'alina obbasasula obudde wabamalidde ebintu bye byabawonoonedde n'okutulugunyizibwa nga waliwo n'atakimanyi nti okuba omuntu ekifaananyi ng'omwambudde engoye ekimenya amateeka ekisobola n'okugisaamu gavumenti obwesige ndi wano okugamba muhoozi ne bakyali bammwe oba mu recordings abantu bameka akatambika okwata essimu n'orecordinga those are billions of money gavumenti yamwe ne bweriba evuddeyo ng'oli luddawa you are going to be charged that is a crime against humanity you are abusing someone's right n'okwata essimu you address a person you start recording him mbokubanga oyagala bota ku mutimbagano muswazi it's a crime against humanity era osobola nine tabu za kugambira mwandi coding naye ngenda kwogera information mu bute gwokimanyi gavumenti nevirako olwaleero muhoozi ne bannammwe musobola okusasula obumbiro obwo bwose temutamanyi lwaki kyembagambye kiri nti bano abantu balakinga common sense they don't think twice before they act they just use their arrogance you find someone dressed well as a policeman when you contact him or you approach him to tell him your problems it doesn't help you tasobola kuyamba kubanga amalira kati ekizibu kibalina bagala nnyo proving abantu tiwe bali the moment lo muntu nga yagala nnyo mu proving anti wali nga yagala okumanya presence ye nti wali ngomanya otalina kyalina one obasaako poliisi ayambadde bulungi nnyo akubye obukalu alinga empeke ya mpikulo okusabula nga kalu yefundikidde ataddeko emiyonde eno aliko ennyota atadde wano pisto atadde wano empingo alina essimu agitadde wano bakutte n'atambula nga ataddeko akakofiira ne bugalubindi kasita osanga nguwa poliisi nga ali mu mbeera emanya nti omukebe talina magezi kabiri mu jaasi a well decorated officer abeera responsible to conduct his duties to serve Ugandans naye omusanga akubye ekikaluvu yenna yefundikidde alinga empeka ya Picrox obugati babukubye eddagala neri wansi nga tazifundikidde ng'oluzalimu amagezi kumbe ekiyenje kawo mentality yabatawaanya buli olusanga omusirikale nga akubye ekikalu yenna yenna ng'alinga akikubisiza omulo bwati nga yefundikidde eno ataddeyo pisto alaga azimba atambula mu bwati oyo si wa poliisi just mutwe gwe gumutawaanya
ate sibe gwanga erimu kati bakuba ebikalu balina amakudde batambula bigula balinga zino ente za nusubula noga kiki ne kitambula olubuto olumunye tomu yakasasiro naluyise ali awo atambula ajagira linga ngemba terinnyo olusozi bwati bakalu balina amaso gano ga pregnant eyes nalo kateka kofira najira bwanalo katambula nga ye azimba wali notuno tulivutu ntwamusolide kumbe mikebe bekalu bwana tebalina era chovula ne didigi yenyo boto hade ni jenu bintu byabera najanga akuye kikalu ati yenda yefundikide and I know to sweetie atadde ko pista atadde boba tosobola ku respecting a uniform na nyota zo kitegeza tana kyokola tosobola goberera mateeka. It's all about the law. Ekigambo kibayita uniform ne bendera Uganda is the more respected attire in the country. Never Nabasajja under their influence, they have misused our uniform and our national flag because they don't use common sense. Otaddewo okulonda bakugambye nti obumugezi bumuleese bubufu tebuliimu nogamba ate kati bwe bityo ate kati tugenda okulonda bitujja bitereza biki. In the first place bagenda nti obox mumwalese bufu 17 cancel the elections. Any impurity in anything kisazisaamu ekintu. Ne mu Uganda wosanga ebintu ebikolebwa gadi bwenga lyenga embwetundo muzigo. Esawa zino sime kirikalangala. Ne manyakalu nampala yakawangu dedda. Ne bibaka magenda tulo motero bukubire simu geti karangirire. Karangirire ekijje. Kuba kibagenda okola. Akalu nampala yakawangu bagenda muga karangirire ekijje. Bagenda tukola ki. So bacha ina ye nkola bagenda kola ki kati kamba buli no munange. Omuntu asenga okutya mu nsi muno bamuyita Omunyarwanda. Omuntu asinga okuba omutiitiizi bamuyita Omunyarwanda. Bw'oba oyagala okuprovinga nti Omunyarwanda mutiitiizi ate bunafu. Kera ku makyanga akukozeko ekikubiro oyimirire omugente ekimala kankwatulire. Tagenda kunyega. Bwemba musula mu nyumba emu agenda kudduka, agenda kubula. Oba asobola okusenguka. Bw'alaba omuswazizza nnyo agenda kunoonya ngeri gy'agenda kuttamu. Bwe muga nti mugende mu physical battle ba physical scuffle tasobola. Era bw'omugenda omu approaching what n'omuga nti ekimala ne ku byalo kubanga tebasobola. Kati kyabagenda okurizootingako kwekutta kubanga bo naturally bo okusolvinga issues zaabwe baga nti ngenda mutta ye solution yokka gye balina tebabaako na solution endala. In the tools DNA they don't solve problems. No, they just kill problems. When you become a problem to them, they just kill you there and then. They don't solve problems. Because they fear problems. They fear to be challenged. When you challenge them, the only resolution towards the challenger, kiensongola kitibetta. Njera kugamba olwa abasajja lwemukira ku makyanga mu bachallenginga nti ekimala tebasobola kubeerawo. Tebasobola kulwana, tebasobola kwajuinga. No, naturally they can't argue. Rwandizi they don't argue. When you listen to them when they are arguing, bogira basukira. Kimuchi mutu sosola, mwagala tudde waffe. Tujja kulwana, mujja kutuwulya omunsi yani gyoweramu amateeka. Tebasobola kutula ku round table kudiscussinga issues. No. Solution bwe kasera baagala kutta busi. Boche kizibu kyabo. But when you become tough against them, ng'oli ku kituufu,
adduka kati Museveni kyalina essaawa zino abadde akozesa system ya camouflage ey'okutta okuwamba n'okutiisatiisa n'okuteeka emisango kwabo baatya era kyekimuwangazza mu bukulembeze era tafunangayo real challenger ng'amukyalenjinga in the military way tamufunangayo politically era batafunangayo muntu yenna abadde amukyalenjinga nga Kyagulanyi. Bonakola video eri nembagamba nti in case government ngekyuse very soon tuddayo ku 1962 constitution kuba that's the constitution which unifies all Ugandans, but the 1995 constitution is Museveni's notebook or dictionary. Lwaki nakozeko research okusinziira ku information gye nanyimba waako n'abantu be nayogeddeko nabo by historicals n'abaaliwo. This is what they told me, and it's going to shock you. Museveni bw'amanya nti constitution in 1962 doesn't favor Banyarwanda and doesn't favor whoever is a foreigner in Uganda. Museveni knew that he is leading the wrong country, even though he went in the bush after being defeated by Paul Samuel Gerere. Together he's with the former boss Milton Obote in the 1980 elections. For him, he decided to use weapons against the previous regime with the help of Baganda, whom he went against lately after helping him to win the war. After that, he knew that the 1962 constitution unifies all Ugandans, and the 1962 constitution was very clear about the country Uganda and how the country is supposed to be managed. Olululi, which was excluding him as a person and his entire group of Banyarwanda, the Tutsi people. Mumpulirize bulungi nnyo. Museveni yamanya nti yali mu ggwanga kyamu. Yatasobola kukulembera bannayuganda ng'akozesa constitution 1962. Kubanga constitution bagiwandika ng'eraga butya Uganda balina okufugibwa n'abaana balina okufuga Uganda. Ekintu ekyali kijja Museveni bulungi nnyo ne gurupu ye. Yalina okufuba okulaba nti awandika constitution ye yeeteekemu. Naye mu kweteekamu bonna bajje Muswaka Pablo, Bamayanja Nkanji, ba Dr. Samson Kiseka, ba Francis Babu, baani bonna bomanyi bakola buli ekisoboka okuba nti bakola bakita replica. Replica kyekintu ekyefaanaganyiriza. Bonna abasajja n'abakazi bakola replica ya constitution ya 1962 ne bagikola mu 1994 negwa mu 1995 gye bayita CA ng'efaanaganira ddala. But Museveni bwe baba n'omuwa final copy eya Constitutional Assembly yagitunula mbwati nga teina we mufulira Munnayuganda n'okuteekamu Abanyarwanda be. Kye yakola ye kennyini n'akola replica ate ya CAA ye. Abakola Constitution 1995 Museveni mwe yeeteeka bagikola nga photocopy ya 1962. Nera still nga teteeka Museveni ne group ye nti bannansi era nga kijjamu obuzibu. Omanyi yakola yatwala time n'akola photocopy ate mu CA constitution report gye bakola n'akola mu photocopy gye yakola n'ateekamu neyeteekamu nga ye Omunyarwanda ne banne. Bw'amala ogisayininga before nga tanagisayininga abayita to review before nga tanagisayininga ajjawo eri bano gye bakola Bannayuganda n'atebolinga photocopy ye n'agibawa bagireviewing. Bagenda ogireviewinga nga ye baateekamu eri
siri ebiri mweno ngataddemu neggwanga ly'abanya mugamba Mr. Manja betwakola siri ebino constitution wagikyusizza omanyi abakola buli omu yakwata ebbaasa ezali wakati w'obukadde 5 ku 100 nkiddamu mwemuloza nti kitandise leero yakwata wakati w'obukadde 5 ku 100 plus n'agenda abuwa buli eyeetaba mu kukola constitution ya 1994-1995 n'abagamba mukwatire awo mwebalekora bino mubindekere nze nja biterezaamu ngenda biterezaamu mubindekere kati gwoyinza okuza kino kyakoze akikoze leero no azaakola omuzannyo guno bw'alaba ng'ekyo kigera mulemesa ng'akwata ebbaasa ng'agiteekayo ng'akwata ebbaasa ng'agiteekayo yasasula abasajja bonna miliyoni 5 ku 1,000 abasajja ne bagenda balekera Museveni constitution ye n'agisaako omukono n'astampinga ye notebook gyaliko tebakulya ssente okujjako abatalimbe basasula basigadde bonna yabawasabaka mubindekere nja kubitereza mubindekere nga bwakola n'amala n'abasasula buli omu n'amuwa ssente najja n'asayininga constitution 1995 mwali mukukola effujjo lyo lyonna mumulioba mubadde muza yabitandise jjo yabitandika dda ebyokugulira tebitandise leero tebitandise leero oba yagala kuyisawo kintu bwate bwakola ebintu bye yali yabitandika dda era kyova olaba atya nnyo agamba bwenfa ngenda kuleka ntya abantu bano kati ekyobusiru kye yakola mwenna kyemutamanyi buli yamubuuza nti kino si kye twawandiise yabawa ssente ate n'amala n'abalondola n'ajjawo omu ku omu n'ajjawo omu ku omu n'ajjawo omu ku omu n'ajjawo omu ku omu tugenda otutuuka mu 2000 bonna nga baweddewo tugenda otutuuka mu 2000 bonna nga abaakola ssemateeka eyabasinga obungi abajjeewo kyenkugamba bulijjo Museveni talina mukwano gwe bw'aba alina kyagoba agenda kukozesa okunoonya lumbu y'okumutta bw'onoomala omunoonya okumutta amanyi Samuel yasamuka bajja mmukwata mbuuze obadde mu luko olutalumbuye osobola otunywa nti Museveni yantumye kati gwe obutakulekaawo naawe akutta kati Museveni buli omu abasinga obungi abali mu Constitutional Assembly eya 1994-1995 olwamala buli omu yagenda abatta bonna basinga obungi tekuli yafa nti yafiiridde nno genda okinoonyerezeeko kuba mulimu taata obakojja bonna yabatta bonna n'abaamuyambako kutuuka wali bonna yabatta kati ekitawaanya Muhammad Nseeko ekitawaanya Mugaati gwa Bata Sserunga ekitawaanya Elias Lukwago ekitawaanya Ssemujunganda ekitawaanya bonna ba fake opposition kiri ekintu eki they knew that they were fled with Museveni yakomekereza bonna n'abakoze eki bonna abalesaawo they know the truth
bamanya amazima tekuli opposition attachment Kyagulanyi wangula tekuli attachment Kyagulanyi w'amaanyi tekuli attachment Kyagulanyi tali yangako wadde okubeerako mukwano gwa Museveni ayagala mujja kuba kimanyi bulungi nnyo neba ekintu kimu nti gavumenti bw'ekyuka buli kimu kigenda kuggyibwayo mu record nti ono yakola kino oli yakola kino ono yakola kino ono yakola kino kibasinga okutya niyo baagala oba tebaagala ensi erina okukyuka by all means n'ekigenda otunyumira ennyo musabe obulamu very soon wano guno mwaka tegunnaggwa kuba guli mu gw'omukaaga mugenda kunyumirwa ekintu ekyo muteekewo abiri Uganda egenda banyumira nga guno mwaka gukoba mu gw'omukaaga mwaka mugenda banyumira wagenda kuba political turbulences ze mutalabanga nako they will end up eating all those people in NRM. Ezo political tablets zigenda kulya NRM ne family ya Museveni yonna. Ku Father's Day nalabye ko family ya Salimu Salenge mu kutendekedde akapaga nenga musajja watu birozo biri wala nnyo. Aina sende pia ne birozo biri wala nnyo. Lwaki? Amanyi what is coming. Amanyi what is coming bakimanyi nebo bali bakyalina kamukali resistance nti katulemereko tubatte mukulu ne bwono tatosobola kendeeza muntu ogenda ku ttono asigala ku mumwago asigala ku profile nti mwamu amuse ogenda kuwamba ono it is not a good image to your government ne bono okolotya it will stay there mutewali government etetta njara soka kubuuza gwe yasoma ngumanyi nti wasoma what is the tax base of Uganda? What is the tax base of Uganda as a country? Eyasoma ali ku boli OMP. The tax base of Uganda is Ugandans. So when you start killing and kidnapping the people, that means you are categorizing or you are destabilizing your tax income. Instead of protecting our nasi bazo. Kubanga bagenda okuvamo musolo kutambuza government nokola bintu byene biyaba abantu bonna ne kati mwe mutabo simo wamba kubanga kibasoma tebayina kira kibasoma tebagala bateeka era batula mu meetings zabaha ata baganda era siga kibadde kisoboka bandi badde batufuira ddaddu mufina ne tugwawo n'ekizibaga muganda lwaki batyo muganda ekitiisa omuganda kikino waliwo olufumo olugamba nti obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalyo kati abaganda ng'abantu bantu bakwata mpola ate bakuwa obudde ne bakutunuulira buli kyoyagala n'okikola obudde bugenda okutuukako bwe bakufunira nga tokyala kyogenda bagamba abasajja gavumenti zonna zajja zikola effujjo kuva independence Uganda bagikolako effujjo baganda bakolako effujjo bo tebakolako effujjo ne basirika yensonga lwaki oboti Museveni yabakozesa batwala mu lutalo Museveni tukolako effujjo gozani agenda otutwala mu lutalo nkubuuza Museveni kano kakulu nnyo oboti yatukolako effujjo omuntu yatuwaawamu akantu awo yali ndowooza Amini n'ayagalako kabaganda basigale batwefuulira baani abajjako gavumenti yaabo abasajja batitooke lutwala n'obotani bajjako bali baganda so the same thing which is happening now abaganda bataddeko effupitizo ani agenda eri eggwanga bagenda baganda niba tuna butunuzi balaga bakulaba bati ate osobola batta ne bono tabali Uganda bali mu diaspora million almost 4 abaganda je bali bazaala ku machano lweggulu balaba osanga n'omwana kale nga nisu mugande nga ahulidde mu Buganda nga reason capacity yanjawulo kuyammwe nobanga wamu Munyarwanda abalowooza kirala nnyo
Okitegera. So kati obuzibu bwa Museveni yalowooza nti okuttako sobola okusolvinga problems, alowooza nti asobola okutiisatiisa buli omu okufuna kyayagala, which is not true. Kati bana njala fundikira katambi kano naye nga kafundikira njagala ababadde batambuza ebigambo byabwe na wiki munyambe mutambuza video mubagambe nti omusajja wono gyali nge mwagikoze okutambuza eri mwatambuza video banange abapiyo mwatambuza video ba ene ngo yamukutte bamuleta njagala okwata videos eno yingi mugisale esere mugitambuga omusajja wono gyali munyambe bambe nge mwakikoze nge mwatambuza ziri nti bankutte mutambuze video bulungi nnyo etuuke ku bantu bagambe nti bankutte tekijja kukola obi kubanga ono alya n'ondi alya emmere egenda mwage bankutte kati mwene mugisalesa mugitegeze musajja gyali ate video zite muzijja no muzireke zitambule ze mwakoze ate tosobola kutta bannayuganda bonna tosobola kutta batolono bamala gye bali basirise bakiiki baabo oli badyeri basirise they are watching. You think Batolo we are finished? No, the Batolo they are there just watching, very easy, calm. As you know, their nature Batolo are there just watching. Bakonja are there watching, very calm and easy. The indigenous Manyanko they are there watching. Bagambareve nebi fire byo nebi fire by'abatusi. Bari abanyanko basirisi bagare nebi fire by'abatusi. Babaraba. Abanyoro gye bali very easy, calm, looking, observing each and everything. Babaraba bakeneka mutwala amataka muge babaraba they are watching each and everything. When you go to northern Uganda, people in northern Uganda, they are watching. You are grabbing around, doing each and every bit of business. They are watching. They are just waiting time. When you go in the Western Nile, people are watching, busy watching. They are watching each and everything you are doing in Rwanda. Moving around with their cattle, taking over lands. They are watching. When you go in the eastern side of the country, people are watching. They are just waiting time. You run. Nobody is going to stop you from running. For us, we are not going out of Uganda. We are here to stay. Just a mere time that everything has changed. It will cross each and everything of yours. You are going to make a big loss. Time is the best judge. So Museveni and your family, more especially Muhoozi Kainerugaba, you are dreaming that you are going to lead Uganda. But unfortunately, we are watching, and let us give it time. You think that the only solution you have in your life is to kidnap and kill, to intimidate Ugandans. You are not the first person to intimidate. We've witnessed many people, the military serving officers intimidating Ugandans, but unfortunately they ended badly. Good enough you are not sober 24/7. You are not sober 24/7. You are in a very dangerous situation. And you are the most watched target within and outside Uganda. You are the enemy of the state. Even those people in the Purgirigi, the drunkard group, they're just using you because they know that you don't have brains. You know, thieves, when they know that the person who is going to help them to steal, he doesn't think, they are going to praise you. Muhoozi, I'm here to inform you. Those people in the Purgirigi, PPLU, those drunkards and the thieves, they are just praising you because they know that you're going to use those opportunities because you don't think. They are going to use, those are users, they don't tell you the truth. The truth is, they are going to betray you very soon, and they are the one who are going to kill you. Muhoozi, you know, Kugambi, where? Tolandi Museveni ense mwetaago mmojjawo naye ense eyagala okujjawo ate kiyinza okwapeninga very soon. Ana kano kakakugambe eyo Purgirigi PLU abali bonna toloza tibaliyo tibakwagala bamanyi nti gwe musiru w'okukyalo bagenda okukozesa omusiru balina opportunity ba kubanga balina omusiru atalowooza batagenda kuwa advice atuwa buto awo nkuwaddewo wali genda okole kino oyo nja kumukwata nja kumuteeka wano kati bo bali awo ezo nsega
empologoma ziri mu kuyigga kati empologoma zibala okuyigga zensega nga zijja kati bali awo bakutadde nti kubamanyi nti gwe oli musiru balina kukozesa gwe bafune bye baagala naye nga mbajja tebakwagala nako kubanga bakimanyi nti bakusinga okutegeera yo manyi tira okuba tolina bwongo yensonga lwaki baliko ggwe goza mu famire gwosinga botegeera goza mu Uganda gwosinga botegeera waki bonna bakuŋŋanidde ku ggwe they know that you don't think you are blameless and you are the soft target. You are the soft target. Bamanyi nti golya oli ndombolo ya solo. They can use you as ndombolo ya solo to gain what they have. Kubanga bonna babbi ate batemu. Bamanyi oli mutamivu tolowooza tolina bwongo. That's why tibajoyinize ne bakimanyi nti ono kajja tugenda kubba tudde mu katoogo kibamanyi nti abayita bantu ekyo kyo kikubuulidde beera ng'okimanyi nti bannayuganda bakutadde kaaga abiri eyo polegiri giwateeka okutiisatiisa abantu omala biseera eyo gurupu yonna gyolaba ekkubira enduddo za ndombolo ya solo group members drunkard. They know that they are going to use you because you don't think. How many of those guys in the PLU have they approached Nyando Soferi with their arrogance? How many of they have they approached Museveni, your father, so-called father? They can't. Amanyi bonna babinsega. Kati amanyi nti eggolo okuba nti oli awo oli ndombolo ya solo. Bamanyi ono ndombolo ya solo tujja mukozesa. And you are there. I'm here to tell you that you are just shouting, using your office because Museveni is still around. But when Museveni is gone, you'll face the reality. And I'm here to inform you Ugandans. They're just waiting the name Museveni to be rubbed off from there. Blackboard. You will face the reality. Even your uncle Salim Musa will not help you. Nobody will help you. People fear Museveni just to name Museveni. And they fear him because he's a killer. But time is going to come. People to realize Museveni is nothing. The whole family will vanish. Ekyo nkigambye bantu bannayuganda bonna balabaawo n'abali mu NRM tebaagala kufiira babbye era golooza nti oli w'amaanyi kubanga kitawe waali wabula oyo n'amala ava kaberero tolina kyoli kabere Salim Musa tasobola kukuyamba kabeera ali mu tewali asobola kukuyamba kabere Pirato tasobola kukuyamba ekyo kyo nkikubuulira ate kigenda obbali kigenda kuva within ffe tujja kubeera obezi nga within ojja kusinkana ensi olina nekizize ngere kiwatwale sandi hasita okusoma ajja sigaleyo asaba asayiramu ekyo kyo nkikubuulira beera ng'okimanyi kiteeke mu bwongo otiisatiisa abantu musimaye abantu bave mu struggle tolina kwogenda kujja mu struggle ogenda kujja mu struggle yajja kubanga wakuvugivaamu abajja ogisigala magenda gisigalamu gomanyi Wakyagulanyi Katonda yakusobozesa n'asobola okusimatuka ove mu nsi eyo ku mitego gye mwali mutadde ready block after ready block 24/7 muyina zi drone muyina communication gadgets ze mwamutega buli kimu mutaddeko ne bambega omanyi lwaki Katonda yamuggyaawo kati Katonda yamuggyaawo mujjo mutuuse eri ye Katonda agenda omuzza ate Katonda ajja omuzza yajja omukwasa mu ngalo ttaano bwe vuba talina kyalikola
agenda kuteeka mu mateeka amateeka baga kusomere gennyini agaliwo misimprisonment to treason gennyini agaliwo omulamuzi nga agenda nafuna kolide ya myezi 3 omulamuzi agenda okukoosera agenda afunako livu ya myezi 3 ebizira nga nyawo oli akawunga k'ebikongoliro ebijanjalo ng'oli epekeegi n'ekikopo ky'amazzi ag'ebijanjalo ng'osula mu ddeeka ne mu ddeeka gy'osula nga musulamu abantu 3 tulo olubuto olutakuggwe n'ebirevu ne bikuvaako olaba olina stress nga mulina buli kimu kati mubanga temulina buli kimu nga ne muntu ogirowooza oli ki oliawo n'okwejaga n'okuvuma bano n'okumanyira abantu kubanga kitawo waali ng'era omwana abeera mu family nti kitawo waali omwana aba yeeraga tatange mugagga taata olufa lwamanya taata ebbanka ebadde mu banja lwamanya nti n'emmotoka gye bali bamutambuza nti tebadde yiye lwamanya nti ne bank revenue ebanja bizinesi z'akazende boy wamanya kati gye situation gye mulimu right now ekyo tonakiteeka into consideration what if times comes how will I survive have created a lot of enemies. The biggest enemy of yours, there's the people in the government, not we. Because for us, we are just yearning for change. Olekana nokuba endulu ku Twitter bikikubanga kitawo ali kitawo anaavaawo togenda kuddamu kwasaamirira kubanga ekitengege kwasaamirira nnyo ng'evudde mu mazzi kati ekikuwaga kyekyo kuba kitawo ne bw'ava nguga nti ng'abaana basinga obungi famire bezibonaabona kasita nnyinimu avaawo Reverend lwajja bamanireda lwajja banka lwe zijja nga n'emmotoka mwobadde bakutambuliza n'emmotoka kitawo siiye nettaka ko bazimba ennyunga n'ennyumba n'eri mulooni banka eri mulooni ne babitwala kati yembeera gye mulimu essaawa zino ojja kukubira Suluhu Suluma essimu nga Suluhu takwata ssimu okubira Ruto nga takwata ssimu ogenda okubira wa Sudan nga oli yayiika Damadirisa taliwo ne ogenda kubira gundi ani ono Tshisekedi takubagala nko ntusobola kukwata simu Pilato n'ebyo byasiba bikutuka ne Pilato tasobola kukwata simu Gaddafi yali asobola okukubira gundi yali asobola okukubira abakulembeze bonna mu nsi bakwata amasimu ge the moment bamujjako tekyali yakwata simu ye gobuli kukwata nowamba abaana basirika balina ennugu balina buli kimu eyakuba Muhammad Gaddafi mwana muto myaka bajja ali 14 besasi muto n'agwasa ate ng'akozesa pisto yennyini nawe agenda okukolako oba okunoonyaako naye waali Mukama amuteeseteese so kittengeke kwasaamirira nnyo nga bagijja mu mazzi kati naawe ekigenda okutta by'ebyoli mu kukola toyawukanako nangege ate jjukira mu DNA mu mwefuula ne bwe mwefuula nabo we bali be mwasiba nga bamaze obbakolera ebikolobero byonna ne mbasiba nabo we bali balinze revenge gwe kyomanya buli muntu gwe mwatta okuva mu 1962 abalinako revenge abakulembeze bannansi famire z'abakulemberako be mwattira abantu buli muntu yenna alina dictionary buli muntu yenna alina notebook ye erimu nja kutuusa ekikolobero ku muntu wa Museveni oba mwana bamuzzukulu nja mutuusaako ekikolobero buli muntu yakiwandiika wansi noba nga yatafunye budde bukimukolako abaana baabo abantu bwe bali balaba they are watching openly bwe bali balaba gw'otwalidde ettaka waalyaga no problem ne munakwata sikosimbu people are watching abaganda otugenda amazzi gakulukutula gye gaali gakulukutiridde
ebyobufuzi mu Uganda bijja bikulukutira gye byalina okukulukutira wabula abo abaatema empendo bikulukusiza mu mikutu emirala bali kimwayo okitegera bulungi bali kimwayo so kati mumbere nga mumanya bulungi nnyo nti ensi ebalaba ezemundu zemukosera buli kimu kyonna esegenda tukange muntu zikyakola nga mwetaaga sympathy ate mulina ekizibu kiri mulowooza nti you can apologize and the public take your apology no this time around kubikole mokoze banga lyonna we can't accept your apology buli kyemukola mbadde mukimanyi bulungi nnyo era nga kipulaninge bulungi nnyo era ensi ebalinze wallahi teri muntu alinze downfall ya Museveni na family ye abantu basonga nti njagala kufanga ndaba ku downfall ya Museveni musajja ne family ye nabali mu NRM bennyini ekyo bato kimanyi muhozi abantu basinga basaba twagala kula ku downfall ya Museveni ne family kimala mukama ne bwatutwala bo kye baagala okulaba